as our rejoinder to the submissions which were made by my land friend, Mr. Billy Vumbuka. Ne Police Act omuwabi wa government asobola okuleeta omuntu mu kooti, poliisi esobola okukwata omuntu n'emutereka yadde tennafuna bujulizi, naye bano abaffe bamagala Umaru ne 10 abalala bakwatibwa nga tewali musango gwonna gubateekeddwako gweziddwa, kubanga baleetebwa nga DPP agamba nti basangibwa n'ebintu ebikola bomu naye bagireetanga holding charge, omusango gw'okwekwasa tebaguleetanga omusango gwennyini nti gwe banoonyerezaako. Bamala bakumira mu nkomyo emyezi egisukka 2 ne balyoka bajja ne bakyusa nti kati babataddeko gwa butujju. So ffe tugamba nti yadde nga Richard Birivumbuka agamba nti gavumenti eyina eddembe okukwata omuntu ekyeyonoonere nga bweyagadde bwebanga eyina kyemuteebereza okuzza, eyina mukwatira ekyo kyennyini kyegenda okunoonyerezaako. So si kujja n'emukwata negamba nti katumukwate nti yakutte omwana wa myaka 18 naye bwe tutuuka mu kooti tugambe naye takwatanga ku mwana tukyuse kati tumuteekeko gwa butujju. Egenda kusalawo oba ekkiriziganya ne kooti etaputa ssemateeka okubanga etunula mu nsonga eyo, era ekkirize nti fayiro egende ku Constitutional Court oba nedda. Ekyo kinaaba kisaliddwawo kye tulijja mu Constitutional Court kijja kubanga kirina akakwate kanene nnyo ku bantu bonna abakwatibwa mu Uganda ne baterekebwa mu Buduukulu oba bali mu makomera ag'enjawulo mu Uganda yonna. Wanyisewo. Wanyisewo.